embeera ebadde yasabibwa wamu n'ekimpowooze ku Ekkanisa Katwe Martyrs Church bw'obadde basiibula omusumba waabwe Rev.Fredrick Lubega mu nkola y'Ekkanisa ya Uganda omulabirizi aweebwa obuyinza okutwala obulabirizi baba aweereddwa nga mulimu n'okukyusa abaweereza b'enjawulo wamu n'okubakuza nabwe kityo mu nkyukakyuka ezaakolebwa omulabirizi w'ennamirembe Moses Bbanja omwaka guno yakyusa abaawule ng'omusumba Katwe Martyrs akyusibwa okutwala mu buweereza obulala n'asikizibwa abadde omumyuka we Rev.Fredrick Sebunyambowa. Olwaleero omusumba Fredrick Lubega ne maama Mika Lubega wamu n'omubuliizi Herbert Kasule ne maama we basiibudde mu butongole ekkanisa eno. Mu kubulira kwe omusumba Fredrick Lubega asabye abakristaayo okuyimirirawo nnyo n'abaweereza abajja baweereddwa mu busumba buno. Twagala kwebaza ekirabo kye mutuwadde. Ebirabo temubiyita bya muzannyo. Musitudde n'omukwano n'okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala. Era bw'oba muno gw'olinaanye mukwateko mu ngalo omugambe nti omusumba n'abaweereza beebazizza nnyo ebirabo byabwe. Mukwateko mu ngalo omugambe tubeebazizza nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ono era asabye abakkiriza okuba obumu era n'okujjukira gwe baweereza ng'era ono asiimye olukiiko olukulembeze olw'ekkanisa eno olukulirwa Nnaalongo Sarah Kalyango. Ndabye amaagi n'obuyinza bwa Katonda mu kifo kino. Ekyo nkyebaliza era tukyebaliza Katonda. Rev.Fredrick mumukubire mu ngalo njagala kwebaza omubuweereza otuweereza naawe Mukama yeebazibwe. Nebaza nnyo omukubiriza. Webale siba muwanika Mukama yeebazibwe. Ono era akuutidde abakristaayo okulongoosa emitima gyabwe wamu n'okwenenyola Yesu agenda okuzaalibwa abasange nga batukuvu nga tebalina kikyamu kyonna. Naye kisooka kikiro okwenenya manye byanjawulo okwenenya nga weenenyeza ddala nga Mukama waffe agenda okuzaalibwa mu bulamu bwo. Kkiriza okwenenya ate weenenyeza eki ddala. Ekyokubiri kwe kulongoosa. Gamba munno okulongoosa bigambo byanjawulo. Okulongoosa mubaamu n'okwogera ebyo bye wasobya. Omukubiriza abakristaayo nga mubuulizi w'ekkanisa eno Herbert Kasule yeebazizza nnyo abantu bonna abayimirira naye mu bbanga bwe yalwala obulwadde bwa COVID n'agibwa ne mu maka ge. 12:21 nenkwatibwa obulwadde nga nina okugirwa wano okutwalibwa mu kyalo nendeka wano famire yange nengenda n'omukyala famire nesigala wano okumala omwezi ogumu n'ekitundu nengenda mu kyalo lumbere lunkunyiza eyo. Nali wakati mu bulamu n'okufa. Mukama nanteekako ekisa kye n'omukono. Naye mwalabirira abaana bwe tutaali aba Martyrs Church Katwe mwalabirira abaana ne tulaba ekkanisa efaayo ekkanisa ekuuma abaweereza. Mwebalimu omulabirira. Omukubiriza Nnaalongo Sarah Kalyango yeebazizza nnyo abaweereza bombiriri olw'emirimu gye bakoze era buli omu amwogeddeko ng'abadde omukozi ennyo omutabaganya ate ow'ekisa. Ebbanga lyonna lye mumaze Katwe era nga ebimu bye bino bye tulabye. Mubuulidde enjiri. Omubuulizi mumwebaze. Abuulidde enjiri. Musomesezza abaana ab'okubatizibwa. Sebo osomesezza abaana ab'okusibwako emikono era awamu era awo musukkulumye osukkulumye. Ono ng'akiikira abakkiriza awadde omusumba ekirabo kya cceeke ya bukadde wasingiza Uganda 2 beddu wamu n'omubuulizi Kasule cceeke ya bukadde wasingiza Uganda 10. Musumba Emmanuel Rev.Fredrick Lubega awamu ne maama olukiiko lwasalawo nti tumusiibuze obukadde 20. Ate omubuulizi Herbert Kasule olukiiko era ne lusalawo nti tumusiibuze obukadde 10. Tubaagaliza omukisa era n'obuweereza obulungi ennyo Mukama gy'abatumye obuweereza.
Mukama abakuumi. Bo abakkiriza batali bamu nabo waliwo ebirabo bye batondera abadde abaweereza baabwe. Kinajjukira nti omusumba Rev.Fredrick Lubega asibudde yasiika Rev. Manuel Lutaaya ng'ono naye agenda kusikirwa abadde omumyuka we Rev. Fredrick Sebunya ng'ono y'omukwabo omulabizi w'ennamire Moses Bbanja.